Katonda wakola kyonna ekisoboka otulokola pulaani n'ogituukiriza batusobola mu kikoligo ky'okufa n'ekibi n'otuwa obulokozi obw'obwereere bw'ekisa kyo tugenda kwongera okubigako olwaleero n'okulabula obutawuliriza birala okuggyako Yesu yekka yakola ekyo kuba omwoyo atungamye nga kwogera ku sabjekiti enzibu ne bannaffe batuwuliza bwe batyo ya Yesu mukama waffe. Amiina. Tweyanziza nnyo Musumba. Omulungi awuliriza tutuuse ku kyokuyiga kyaffe namba 10 mu lesoni yaffe eno gye tuzze tutambula mu kuyita mu kwota eno. Twatandika mu mwezi gwa Januari ne tujja mu Februari nga tuli ku kyokuyiga kyekimu. Kakati tuli mu mwezi ogwa March, tuli mu nteekateeka ya gikomekereza ekyokuyiga kiriko omutwe omunene ogugamba nti okugatta eggulu n'ensi, Kristo mu Bafilipi ne Bakolosayi. Tujja tuyiga ebyokuyiga bino, era kino kyokuyiga omuwandiisi yakiwa omutwe buli omu eyayize era eyasomyeko oba ne kaakati ali mu kusoma gwe gutegerekeko obulungi ogugamba nti okutuukirira mu Kristo. Okutuukirira mu Kristo bakiyite complete in Christ. Omuwandiisi yatuwadde olunyiriri olw'okujjukira olwavudde mu Bakolosayi 2:16 ne 17 olwagambye nti kale omuntu yenna tabanenyanga mu byokulya oba mu byokunywa oba olw'embaga oba olw'omwezi. Yes, olw'omwezi oguboneka oba olwa Sabbiiti. Ebyo kisiikirize kyebyo ebigenda okujja, naye omubiri gwe gwaka. Aziwandiika ali mu kkomera naye kyewuunyisa omusibe ali wakati mu basirikale aliyita ssanyu okubeera mu mbeera eyo kasaba nga aweereza Mukama Katonda we. Awandiika ebbaluwa abuulira enjiri oba musibe aliyita ssanyu naffe ng'atukubiriza okusanyuka. Naye mu bbaluwa nsula ey'okubiri etugenda okuyigako olwaleero mwasoose okulaga ennyiike n'obweraliikirivu. Ali stressed lwa nsonga omulimu gwe yawulidde amawulire nti guyingiriddwa abasomesa ab'obulimba. Pawulo mu experience akimanyi nti olwana n'ebirala mu kkanisa muno n'otolwanyisa bulimba. Kizibu nnyo nga bumaze okuyingirawo okubukuulawo obumu tebuviirawo ddala. Obulimba bwanjawulo bungiko ajja kumumenya. Eddagala lyokka liri mu kubeera complete in Christ. Naddala obulimba obujja nga butujja mu Kristo okututunuza awalala. Tujja kuyiga bulimba ki, bulwanyizibwa butya, era tubeera tutya complete in Christ okuwona obulimba buno. Tweyanziza nnyo Musumba amagezi n'okumanya ebya Katonda. Tugenda kutandikira mu Bakolosayi essula 2 olunyiriri olusooka. Mukadde katusomereyo. Njagala mumanye nga bwenfube nnyo ku lwammwe ne ku lwabo ab'omu Laodikiya era ne ku lwabo bonna abatandabangako. Mukadde twagala kumanya ebbaluwa eno obubaka buno abusindikira baani Pawulo ono? Abusindikidde abali mu Laodikiya ne mu Kolosayi n'abantu bonna abatamulabangako ngaffe abali wano olwaleero. Okay, tweyanziza nnyo mukadde, katugendereyo ddala ne ku lwokubiri. Ekyo nkikola emitima gyabwe giryoke gisanyuke nga bassa kimu mu kwagalana, bategeerere ddala era bamanyire ddala
ekyama kya Katonda ekyama ekyo ye Kristo. Tweyanziza nnyo mukadde mukyala Kabiito mu kubasindikira obubaka buno abeerodokiya abali mu Kolosaayi naffe kiki kyagenderera kiki kyayagala? Agenderera kubazaamu maanyi kukuuma kwagala mu bo n'okubasisaako omwoyo bategeerere eddala ekyama kya Katonda ekiri mu Kristo. Tweyanziza okusinziira nga Musumba bw'atugambye nti enjigiriza enkyamu antidote y'enjigiriza enkyamu is to know God, to know the love of God. So ayagala bategeere Mukama enjigiriza ekyamu esobole okuvaawo nabo bennyini okwagalana. Tweyanziza nnyo mukadde tugende ku Lwokusatu awo wennyini. Muye mwe mukwekeddwa amagezi gonna n'okumanya kwonna. Musumba Yobu 28:12 yabuuzizza nti amagezi gasobola kusangibwawa. Tuyinza kukozesa tutya olunyiriri luno okuddamu ekibuuzo kya Yobu? Njatana kubuuza amagezi gye gava. Yesewo Asooka okwanjula nti abanoonyezaamu bayiikuula ensi ne bagisima wansi eyo teri makubo. Bamala ne bagikumako omuliro ne bagisaanuusa. Zaabu, feeza n'amayinja gonna ag'omuwendo. Ne babiraba. Naye bw'omubuuza nti amagezi nsimirayo ku magezi. Amagezi tegalina gye gasimwa. Agenda okuwuzikanga nti amagezi gali eri Katonda yekka. Olw'okubanga emu ku njigiriza z'obulimba n'olunalaba yali y'amagezi, yali isuutasuuta nnyo amagezi, abagezi abaasoma abategeera ebigambo abayivu nga bwe bali ku buulo abagamba nti teri amagezi n'obujjuvu bwonna buli mu Yesu Kristo yekka. Yebyawudde wisdom and knowledge. Tweyanziza nnyo Musumba. Katusomere ddala Olwokuna Musumba mukadde Olwokuna. Ekyo nkibategeeza walema okubaawo ababuzaabuza ng'akozesa ebigambo ebisendasenda. Tweyanziza nnyo ekyokusendasenda Musumba abadde akikonyeeko ku njigiriza enkyamu. Bano balina enjigiriza y'amagezi na philosophy bo gye bateekesa mu nkola. Naye era tulabayo n'Abafalisaayo abaali bamanyi Bayibuli naye nga bagamba tebimala, olina okwongerako okukomola, olina okwongerako kino. Nabeera ebbaluwa eno ebakwatako obulimba obwo ayagala kukola ki? Kubugolola. Mukadde tusaba otusomere n'Olwokutaano. Newankubadde nga siri nammwe mu mubiri ndi wamu nammwe mu mwoyo, era nsanyuka okulaba nti mutebenkedde nga muli banywevu mu kukkiriza Kristo. Ndi wa Mwami Ssewankambwe, kiki kye tulabako wano kubanga abasiimye okubeera n'empisa ennungi mu Luzungu bakiyise good order. Awo abadde ategeeza kyawo. Ategeeza nti bye bayigirizibbwa era bye bategedde mu Kristo babinywereremu era babitambuliremu, okwekuumira mu bigambo ebyo buli kiseera ne buli ddakiika. Amina Musumba ndiwo. Good order, empisa ennungi. Bugyeko okwewala chaos ajja mu kanisa nga tewali oda. Kiriko n'ensinza yaffe n'enkwata gye tukwatamu ebintu. Katonda ali organized, naffe atusobola okukwata ebintu mu ngeri organized. Teri ekinuma bannange mu bukadde buno kyendabidde ebbanga ng'omusumba okulinnya ku kituuti. Bonna bamaze okutuwa ku kituuti binaasiteka okwogera. Abadiikoni n'abakadde n'abalala ne bava eno n'obupapula n'obwama. Oli ali ku nakanayogero ono najja n'asala mu bagenya bakulu onoona n'abayitamu ono n'agenda tebinyuma. Naye Abakolosaayo balina oda okusinza. Obwana ne tubuuta ne bujja nga bokuba engatta zirimu ebide. Ne kajja ku kintu nolaba nga abazadde basanyuse nnyo akaana kaabwe.
Tweyanziza nnyo Musumba. Awo tutegereddewo ddala bulungi. Kyobola twagala tugende ku Lwomukaaga n'Olwomusanvu. Kyekyabadde ekitundu kyaffe eky'Emmande okusimba emirandira n'okukulira mu Kristo. Twagala tulabe Olwomukaaga n'Olwomusanvu mukadde Kiwanuka. Olwomukaaga n'Olwomusanvu lwanze endala. Kale nga bwe mwaweebwa Kristo Yesu Mukama waffe, mwegatte wamu naye mu bulamu bwammwe. Olwomusanvu. Munywerere ddala mu ye era mukulire mu ye nga muli banywevu mu kukkiriza nga bwe mwayigirizibwa era temukoowa nga kwebaza. Tweyanziza nnyo ndi wa Mwami Ssewankambo. Alina kyayongeddemu nti okutambulira mu Kristo. Walk in Christ. Ategeeza ki? Ono eyange oluzungu yagambye nti nga bwe mukkiriza Katonda nti you must continue following him, nti kyotuuseeko okugoberera Yesu Kristo, yongera mu kukkiriza okwo yongera okumugoberera, yongera okubeera ng'otambula wamu naye nga buli lunaku oyongera kusalawo okugoberera ye. Mwami Kiwanuka omuzindalo mufunze ng'agamba nti kyewategeera kyongereko, ng'alinga agamba nti yiga ekigambo kya Katonda buli kaseera ng'ogenda weeyongera onywerere ku ekyo kyewakola ki kyewakkiriza. Nkyala Kabito nkulabye n'omukono. Neyanza ssebo nti bwe ngezaako okusiiga ekifaananyi ekyekyawandiikibwa kino n'omutwe ogwatuweereddwa ku Monday, rooted and growing in Christ. Bwe tutwala ekifaananyi ky'ekimera oba omuti, nti bwe guba n'akalandira akawanvu nga kakkira ddala eri wansi, ogwo emikisa gy'okunywera miyitirivu era n'okukula okusinga guno ogulina omulandira nga guli awo mu bbanga gusagaasagana. So naffe emirandira gyaffe bwe tuginywereza ku Kristo Yesu tujja kweyongera okunywera mu kukkiriza. Amiina Musumba ndiwo. Nteekateeka Katonda gye yakola ey'okutumukola. Tulokolerwa mu Yesu. Amiina. Amateeka Katonda gagala tukuume yatuteeka mu Yesu ne tulookuumira mu Yesu. Okusasula ebbanja ery'okufa twalisasulira mu Yesu naye twaliyo yamwiwe yabikola. Bwe nzikiriza ne mbatizibwa okuyingira mu Yesu ono. Sibatizibwa kuyingira mu kkanisa, sibatizibwa kuyingira mu mazima, mbatizibwa kuyingira mu muntu, a person, Yesu Kristo. Bwe muyingiramu bwenti bekapa nsonyiibwa mpeebwa obutuukirivu mbalibwa nga atayonoonangana. Si kyekyokka ono gwe nyingiddemu kyekikolo yensibuko y'amaanyi, amasanyalaze gonna gali mu ye. Kati nsobola okusituka ne ntambulira mu ye, obulamu ne bukyuka, amateeka ga Katonda ntandika okugatambuliramu nga ntambulira mu ye. Yes. Tovaamu okukkiriza kuno okwakuyingiza kwe kukkiriza kwe kumu okukukuumira mu ye muli. Buli lwovaamu muba disconnected ebintu bigenda bubi. Tweyanziza nnyo Musumba. Awo nawo tutegeddewo bulungi nnyo. Bwe twatuuse ku Tuesday eyagambye nti yakomererwa ku musaalaba, nailed to the cross. Twagala mukadde atusomere Akolosaayo sula 2 kuva ku Lw'ekumi paka ku Lw'ekumi awo. Era mwakomolerwa mu ye. Temwakomolebwa bantu wabula Kristo ye yabakomola. Ng'abambulamu embeera yammwe etetabagana na Katonda. Bwe mwabatizibwa mwazikibwa wamu ne Kristo. Era mwabatizibwa era mukubatizibwa mwazuukirira wamu naye olw'okukkiriza obuyinza bwa Katonda eyamuzuukiza. Nammwe abaali bafudde olw'ebibi byammwe n'olw'obutakomolebwa bwammwe mu mubiri
Katonda yabafuula balamu wamu ne Kristo bwe yatusonyiwa ebibi byaffe byonna. Tweyanziza nnyo mukadde Kiwanuka. Mukyala Kabiito, bwogedde ku kukomola okutaakolebwa na mikono ategeeza kyawo. Version Mami Kiwanuka gyasomye tukoze bulungi. Egambye nti okwakolebwa Yesu Kristo yennyini. Naye mu lesson batugambye nti okukomolebwa okutaakolebwa na mikono. Buli kye bagamba nti tekyakolebwa na mukono oba wataali mukono kitegeeza mwalimu amaanyi ga Katonda. Tulina ewalala gye tukirabako eri ku kibumbe. Nebukadneza kye yaloota. Mbwe ejjinja lyava eri awataali mukono gwali kasuka. Neliyasaanyawo ekiki ekibumbe kitegeeza gaba maanyi ga Katonda nga gegogolwako wano. Nsomba ndiwo awo wennyini munyiririze tusomye ani afa obulokozi bwaffe bwonna okusumula kwaffe kwonna kuli mu kufa kw'abantu aba babiri. Okay. Number 1 yamenya etteeka Kakembo erigamba nti oligulyako tolinemaako kufa okuwona okusumululwa ng'amaze kulisasula oyo aseeko okufa ebyembi bekamutanda n'afa taddangulu alina kufa mirembe na mirembe kati wamala okufa emirembe n'emirembe aba yagenda okwesalira amagezi neyeezuukiza naye kaafuna obulamu bwatalina. Katonda mu kisa kye bwe yayagala ensi bw'atyo n'atuwa Yesu. Yesu ye wookubiri. Okunsumulula ateekwa kufa kuli gwe nandifudde. Mu lunyiriri otusomemu babiri agambe nti Yesu yafa Yesu okwenyigira mu kufa kwe mbatizibwa. Bwe mbatizibwa n'enziikibwa nga bwe yaziikibwa n'enzuukira. Olw'okubanga mu kuzuukira kuno akakasa nti ebbanja lyonna alisasudde nsumuluddwa kakati wa ddembe okunsonyiwa ebibi nga Sitaani talina n'anaakayanira. Why? Paid off. Cleared off. Wasinzira okunsonyiwa ebibi byonna. N'olwekyo mu ssuula eno mu nnyiriri zino tusomye ku bafu babiri. Buli ebikwata ku bulokozi birimu abafu bano babiri, teriyo mulala. Teriyo na kkubo ddala. Tweyanza Musumba kituwadde background ennyiriri zino esatu tetulina we tulabira mulala afa ng'ogyeko nze oba nze ne Kristo kirabye mu mateeka wano we gafiira. So tufunye background entuufu. Kati mukadde twagala tusomere Olw'Ekumi bulungi kuba olunyiriri Olw'Ekumi luvuddeko enjigiriza ez'enjawulo. Twagala nalwo tulutegeerere ddala bulungi kiki kye yali ategeeza. Omusumba wano mpozi kyabaddeko agambye okukomola nti Kristo yekka yasobola okutukomola era yakomola muki mutima. Era bw'akomola tokiwulira nti wuuyo asala. Yagamba Nikodemu nti ng'empewo bwefuuwa okuva ebugwanjuba negera ebugwanjuba n'otomanya n'omwoyo bw'otyo bw'okukola. Olw'Ekumi lugamba yasazaamu owandibudde ku lwa 13 nammwe abaali bafudde olw'ebibi byammwe n'olw'okutakomolebwa bwammwe mu mubiri Katonda yabafuula balamu wamu ne Kristo bwe yatusonyiwa ebibi byaffe byonna. Yasazaamu era n'aggyawo endagaano eyatuwalirizanga okutuukiriza ebyo amateeka g'Ekiyudaaya bye galagira n'agikomerera ku musaalaba. Kisasonkole naye agamba nammwe bwe mwali nga mufudde olw'ebyonoono byammwe n'obutakomolebwa mubiri gyammwe yabafuula balamu wamu naye bwe yamala okutusonyiwa ebyonoono byaffe byonna n'okusangula endagaano eyawandiikibwa mu mateeka eyatwolekera eyali omulabe waffe
nayo n'agijjawo wakati mu kkubo bwe yagikomerera ku musaalaba. Tweyanziza nnyo. Bwe bagamba nti bwe yagikomerera ku musaalaba, tulina enjigiriza za mirundi ng'esatu ezoogera ku lunyiriri luno. Ng'enjigiriza esooka egamba nti ekyakomererwa ku musaalaba ge mateeka 10. Era bannaffe ne basanyuka nnyo ne bagamba amateeka 10 gaakola ki? Gaavaawo. Eyo enjigiriza esooka. Eyokubiri egamba nti amateeka 10 si ge gaakomererwa, ne waliyo amateeka amalala ge bawa n'erinnya amateeka ag'emikolo, ceremonial laws, ge gaakomererwa, ge gaali omulabe waffe, ge gaali against us. Eyo enjigiriza yaki? Eyokubiri. Then eyokusatu egamba nti amateeka 10 si ge gaakomererwa, ate weewaawo nti n'amateeka gano ag'emikolo si ge gaakomererwa, waliwo kirala ekyakomererwa. Kati enjigiriza ezo esatu njagala tuzikwateko awuliriza asobola okufuna conclusion. Esooka egambye nti ekyakomererwa mateeka 10. Kituufu oba si kituufu? Ntandike ne mwami Kiwanuka, nzireko mwami Ssewankamba. Si kituufu so. Reason for your answer. Okuviira ddala mu kitabo kya Lubereberye amateeka 10 gaaliwo. Waliwo etteeka yagamba nti olunaku lwe gulyako temulema kukola ki? Kufa. Ate etteeka eddala negamba nti ne biggwa okukola eggulu n'ensi n'awumulira ku lunaku olw'omusanvu. Ebyo byonna biraga nti etteeka lya Katonda teriyinza kukomererwa kubanga ligasa muntu gwe yatonda. Tweyanziza mukali. Birungi erinze. Kansooke mukyala Kabiito, nzire wa mwami Ssewankamba. Amateeka 10 tegasobola kubanga gaakomererwa. Kubanga twagayigako nti gatuyamba okunyweza enkolagana yaffe ne Katonda waffe. Ate era ne ganyweza enkolagana yaffe ne bantu bannaffe. Nga mu bufunze y'empisa ya Katonda, y'engeri gye tulina okunywezamu enkolagana naye. So tegayinza kubanga gaakomererwa, olwo enkolagana yaffe naye neeragawa. Tweyanziza nnyo mwami Ssewankamba, then njamaliriza ne Musumba. Okukomererwa ebeera result y'okuba nti waliwo ekisaliddwawo. Kakati amateeka go gennyini tegalina musango. Getulabyeko go nga mukyaka bito batugambye gatulaga mpisa ya Katonda, ng'ate ne gatulaga ffe nga bwe tuli aboonoonyi. So go tegalina musango, gayimiriddewo buyimirize. So sobola kukkiriza nti ate ng'egaakomererwa ku musaalaba. Tweyanza. So wetukozesa elimination method, bano bakyamu. Musumba ndiwo. Omusajja yabuuza Yesu, tuteeka ki erisinga amateeka gonna? Yesu kye yaddamu kiraga ekigendererwa mu mateeka gano n'omulimu gwago, n'ensonga lwaki tosobola gakomerera. Yegandi etteeka erisooka ligamba yagalanga Mukama Katonda n'omutima gwo gwonna n'emmeeme eyo yonna n'amagezi go gonna n'okutegeera kwo kwonna. N'eryokubiri eririfaanana yagalanga muntu munno nga bwe weeyagala wekka. Awo ayinza okuba ng'alinga yatuleka mu bbanga tategeeza nti ali ku 10. Ne bwe tuddayo mu kyamateeka asooka kugana eminga waggulu n'alooka wanalasiisa eyo mu ssuula ey'omukaaga olwokutaano. Ne tumanya nti ali ku mateeka ki? Amateeka ana agasooka bwe yagenda okukola endagaano ne Isirayiri asooka kweyanjula bali nange nze Mukama Katonda wo eyakujja e Misiri, eyabeetikka ku biwaawaatiro by'empungu n'embaleeta gye ndi. Olw'okubanga mbaleese gye ndi nja kubafuula eggwanga ery'ekitalo. Babanaga n'olwekyo Bakatonda balala wendi. Amateeka ago Katonda yagatuwa kubikkula kyali bwafaanana. Emisingi kwafugira gavumenti ye ge mateeka ge 10. Bw'amaliriza n'atulaga engeri gyesaanye okukolagana n'abantu nga naye bw'akolagana naki naffe. Age 10 ugakomerera otya? Gazza gwaki? Galina musango. Mu bulokozi gakola ki? Ganyamba kwetereza. Santegedde kibi.
kujja kolwa amateeka singa etteeka teryaŋŋamba nga tuwe amateeka ago yagawa Isirayiri ng'amaze kubalokola Misiri amala bajja mu buddu amanya kubawonya mu buddu mu bunafu n'abayingiza mu ye olunyiri bwe lugamba nti nembaleeta gyendi bamala kuyingira mu ye omuli amaanyi abawera amateeka gano 10 batambuliremu tegeeza mpisazi tweyanziza nnyo Musumba okusinziira nga Musumba bw'agambye asooka Exodus 19:4 n'abaleeta gyali bamala baleeta gyali Exodus 20 n'abagamba the Lord your God akokayo wanze mukwano gwammwe nze yabajja eri bw'amala okubagamba ekyo n'agakale temubanga na bakatonda balala wendi mu bufunze amala balokola n'abawa amateeka gano gankolagana so tukkiriziganyiza ffenna nti tegaakomererwa so owa namba 1 tuba tumugjeewo kanterezemu katono nnyo yesevo omugaso gwago right now nze amaze okuyingira mu Yesu njagala okufaanana Katonda okuzaayo ekifaananyi kye mu nze bwe ngezaako okugatambuliramu bwe gannema ganteeka ku maviivi nensigala ku maviivi nga nkyesiga ye okumpa amaanyi ge omulimu gw'amateeka mu Baluumi 7 wetusangayo kunkabya buli kaseera nti nga nze ndi muntu munaku onsaasire tweyanziza tugenze ku kategori namba 2 abakkiriziganya naffe nti amateeka 10 tegaakomererwa naye waliwo amateeka amalala ag'emikolo mu luzungu ge baawa erinnya erya seremoniyo ge gaakomererwa twagala tumanye amateeka gano aga seremoniyo ani yagatuwa gayina mugaso ki bwe gaba ge gaakomererwa gaakola ki okukomererwa so tugenda kufuna background yaago katwongereko nakano yesewo kisinga kuwulirwa mu Seventh Day nga balumbiddwa bannaabwe abagamba nti twalokoka lwakisa amateeka gakola ki mu kwerwanako be batera okuddira amateeka ne bagaawulamu gali moro basobole okutaasa sabbiiti kaakati ekigambo moro lo kisinga kuwulira nnyo mu Seventh Day abaga nti gano gaagira mukadde katusomeremu ekyamateeka olwokubiri Deuteronomy essula 26 kuva ku 16 paka ku 19. Olwaleero Mukama Katonda wammwe abalagira okutuukirizanga amateeka gano n'ebiragiro kale mwegenderezenga okubituukiriza n'omutima gwammwe gwonna n'omwoyo gwammwe gwonna mukakasiza olwaleero nga Mukama ye Katonda wammwe era nga munaawuliranga ne mukuuma amateeka ge n'ebiragiro bye ne byabakuutira byonna era Mukama akakasiza olwaleero nga muli babe ab'enjawulo nga bwe yabasuubiza n'abalagira okukwatanga ebiragiro bye byonna alyoka abakuze okusinga amawanga amalala gonna ge yatonda mugasinge ettendo n'ettutumu n'ekitiibwa era mubeerenga ddala ggwanga lya Mukama nga bwe yabagamba. Tulabyemu okwawula wano n'agamba nti mukwateeka 10 kokka gali nedda okusinziira mukadde watusomedde mukyala Kabiito kiki Katonda kyalagira okwata amateeka atugambye mu 16 nti tukakasizza nga Mukama yalagira ekitegeeza amateeka gano gatuweewa Mukama bwe tuga clustering awamu ne fege twawulamu moral ne ceremonial gali mu 6+ naye ekyawandikibwa kigambye nti Mukama yennyini yakola ki yagatuwa eri mukadde gyasembedde 19 nga galiko n'empeera senga gonna tugakola ki tugakuuma bulungi tayawudde moral na ceremonial ekitegeeza gonna wamu galabika mateeka ga bulungi waffe abatuuliza kye tugobako twagala kunoonya bubi bwa
amateeka gano aga ceremonial ekigatuusisa okugamba nti ge gakomererwa twagala tulabe obubi bwago naye okusinziira bwe tusomye wano Katonda yagalagira gonna gakwatibwe si bwe guli okusinziira bwe tusomye bwe tunaagenda ewalala mukadde nga tonajja mu Deuteronomy bwe tubadde wennyini ekyamateeka olwokubiri 28 olusooka paka ku lwomukaaga kuliko ne blessings kuliko n'emikisa bwe banaagagoberera bagenda kufuuka eggwanga eddonde nga tayawudde 10 n'agano bonna bwe banaagagoberera gonna bagenda kufuuka eggwanga eddonde. Mwami Kiwanuka ndiwo sebo kaliko mbadde njagala okujjayo nkyaka bitoka badde ayogera nti wano babadde agambye amateeka n'ebiragiro kyembadde njagala okujjayo ebintu bino biri bimeka etteeka n'ekiki n'ekiragiro waliwo kye bakulagidde okukola naye wabaawo n'etteeka lyotuteekwa kukola ki kumenya kati bino bibatulagidde bino bibatulagidde tuteekwa okubitambuliramu nga binyweza amateeka gano getukola ki getuweereddwa ninga akitegedde kunyonyolako nti 10 gabaga bikula Katonda kulaga empisa ye n'ebiragiro gundi eno gye bagirani manifesto kwatambuliza gavumenti gana amalala galaga enkola gyabikolamu tulu galaga enkola gyakolamu obulokozi buno gakwata ku saddaaka gakwata ku musaayi ndigenda etunulanga bweti gakwata ku sabbiiti ezigenderako gakwata ku mikolo emirala bino nakane n'obubanga biwuubewuube ebirabo bino byansigo naye nga bina bisonga mugundi ye yabiragira biraga engeri gyakolamu gali ne galaga bwali gali 10 bwe gagamba nti yagala mulirwanaawo nga bwe yagala wekka practically okikola otya nti bw'ona agendanga okukungula tomalaamu olekeramu n'abanamawanga olekeramu ne bannamwandu kuva 22 kuva ku 24 paka oba 27 nti mumu bw'anajjanga akwewozeeko n'akusingira ekkooti ye kabuuti buba tebunaziba ogimuddize empewo yinza okumufuwa ate bw'anankaabirira nze Mukama nja kuwulira so gateekebwa mu nkola gana amalala gateekesa gali 10 mu nkola so bwe tuba tugambye 10 tegakomererwa ne gana aganyonyola gali tugamba tutya nti ge gakomererwa tetunalaba bubi bwago so twagala tufuneyo ennyiriri endala entonotono tuwunzike mukadde 29 olusooka n'olw'omwenda agamba nti eno y'endagaano Mukama gye yalagira Musa okukola n'Abayisirayiri mu nsi eya Mowabu ng'eyogerwa ku ndagaano ng'eyongerwa ku ndagaano Mukama gye yakola nabo ku lusozi Horeb. Awo olw'omwenda Musumba soko tunyonyolemu awo katono nnyo eno ewandiikirwa Musa bagiwandiikira Mowabu naye agambye nti ng'eyongerwa ya Kolebu eri ey'amateeka 10 endagaano enkulu esooka nyongeza ono si mulabe oba eri teyali mulabe ono si mulabe ate aleeta gali yayongerako gano agira gali yaganyonyolera mu gano olw'omwenda yesewo agamba nti kale mukuumenga ebigambo ebiri mu ndagaano eno mubituukirizenga mulyoke mubenga n'omukisa mu byonna bye mukola. ne gano ke twawuddemu ffe byonna bitwalidde wamu eya Kolebu ne wano gonna tulina okugakuuma era mulimu empeera muzikirize tudduke tugende ku lunnyo olulala Deuteronomy kyamateeka olwokubiri 3:19-20 19 yagambye n'olwabiri nkowoola olwaleero eggulu n'ensi okuba abajulizi abalumiriza mmwe nga ntadde mu maaso gammwe obulamu n'okufa omukisa n'ekikolimo kale mulondeeku obulamu mulyoke mubeerenga abalamu mmwe n'ezzadde lyammwe
mwagalenga Mukama Katonda wammwe mumuwulirenga mumunywererengako kubanga ye bwe bulamu bwammwe bwe buwanguzi bwammwe olwo nno munaabeeranga mu nsi Mukama Katonda wammwe gye yalayira okuwa bajjajjammwe Abulahamu, Isaaka ne Yakobo. Tweyanza mwami Ssewankambu, singa nfuna ekikolimo obuzibu buva ku nze oba ku mateeka, kubanga wano atulazeewo nti waliwo blessings bwe bagoberera ate waliwo curses bwe batagoberera. Bwe nfuna ekikolimo obuzibu buva kwani, ku nze oba ku teeka? Etteeka lyo liyimiriddewo lyogera, era nze bwe sirigoberera nga nfuna ekikolimo. Bwe mba ndigoberedde gye emikisa giri gye yagijogeddeko gye mba ngenda ofuna. Yesero Mukyala Kabiito. So okwongera kukunyonyola kwa Brian nti bwe nemerera okugagoberera nze nvunaanibwa. Bwe ngereza kubavuga emmotoka akapande we kaba kakugamba wano toyisizaawo noyisizaawo ne bakunywa oli waddembe okuyisaawo kuba ko kayimiriddewo okukuga nti wano toyisizaawo. Kati bw'oyisizaawo n'ofuna obuzibu tekavunaanyizibwa ko kakoze ekitundu kyako gwe n'osalawo nga bwe wasazeewo. Tweyanziza. Yesewo. Bwe mbanze nga b'amateeka gano nenga gwe nagawa mwagala nagamenya ekikolimo nekimujjako nga kijja mukola bubi kijja mutwala mu bunyage bamuttireyo sagala bimutuukeko. Lwaki sigakomerera? Ekibuuzo kiikyo kitegeerekese bani alternative ey'okutaasa omuntu wange aleme kugenda mu bunyage aleme kufuira mu kikolimo ky'amateeka gano. Lwaki sigakomerera ningajjawo naawona nange nempona ennaku ey'okuviibwako gwe njagala. Kansoke omwami Ssewankambu. Musomba, Katonda gwe twogerako bagamba ye mwenkanya, naffe tukisoma ne tukitegeera nti mwenkanya. Kati wakola ekyo abatali mwenkanya abaliko kyekubiira, kubanga luli yateekawo nti bwono nga Mukyala Kabiito bwagambye nti bwono yisiza wano etteeka likukutte nti ki wano tolina kuyisizaawo, bw'oyisizaawo n'omusirikale akunywa. Kakati ne wana etteeka ndaba nga Katonda bw'anaasalawo okukomerera etteeka ajja kuba si mwenkanya, era ne sitaani kyamuvunaana kiba kituukirira. Kansembyeyo Mukyala Kabiito. Ongeza katono ku Brian nti God is true to himself. Nti ne bw'aba akisazeewo ng'ali yekka akituukiriza. Ekyokubiri, awatali kukola choice tewaba mukwano. Nina mukwano gwange yakawasa kati. Naye ndabanga mu bangi ennyo yafuna n'akola choice n'aga nti kansalewo nsetolinge n'aliwa. No. So, Katonda naye ya riskinga. Naye nga okuriskinga okwo atuwa omukisa. Tweroboze. Era ng'ebinaava mu kweroboza kwaffe byakuganyulwa oba byakubonaabona. Tweyanziza. Nsaba munzikirize tusembeyo olunyiriri luno lwe batuwadde mu lesson nga bamaze okugawandiika Musa balina kye bamugamba okukola. Deuteronomy ky'amateeka olwokubiri 31:24 paka 26. 24 yagambye nti Musa bwe yamala okuwandiika mu kitabu ebigambo by'amateeka gano n'okubimalirayo ddala obutalekaayo na kimu n'alagira Abaleevi abaasitulanga essanduuko ey'endagaano ya Mukama n'agamba nti mutwale ekitabo kino eky'amateeka mukiteeke ku mabbali g'essanduuko ey'endagaano ya Mukama Katonda wammwe kibeerenga eyo bwe bujulizi obulumiriza abantu. Mmanyi nga bwe bali abajeemu era abakakanyavu, kubanga ne leero nga nkyali mulamu nga ndi wamu nabo babadde bajeemera Mukama kale tebalyeyongera nnyo okumujeemera nga mmaze okufa. Tweyanziza Musomba nkomyewo wana kagambo kali mu Luzungu, a witness against you. Mulimu Ark of the Covenant, essanduuko y'endagaano, mulimu amateeka 10, mulimu omuggo gwa Alooni ne maanu. Naye wano ku mabbali bataddewo gano amateeka amalala. Musomba
okusinziira bwe tusomye olina ekikyamu ky'ozudde ku mateeka gano amalala. Nze siina naye waliwo akirina. Tubikule ku Tuesday. Tusomeka paragraph akasooka. Tuwulire kye koogera ku mateeka ago nga gakozesa ekyawandiikibwa kyekimu kiri kyetuba okusoma. Katonda kyagambye nti amateeka gano mujulizi. Lwaki mujulizi? Nkadde. Kuba Katonda bamanyi bajeemu. Agamba bw'ati. Mirundi emeka gye tulabye ennyiriri zino naddala mu Bakolosaayo essula 2:14 nga zikozesebwa mu bukyamu okulwanyisa amateeka n'obukuumi bwa Ssabbiiti. Okuyamba okutegeera olunyiriri luno, entaputa za mirundi ebiri eziweebwa n'Abadiventi. Esooka, ekiwandiiko ekyakomererwa ku musaalaba lwe lukala lw'emisango egituvunaanibwa egifaanana n'obuwandiike Piraato bwe yawanika ku musaalaba gwa Yesu. Eyokubiri, amateeka ag'emikolo gaawandiikibwa mu Musa. Agawandiikibwa mu Musa gaakomererwa ku musaalaba. Bwe tutunuulira olunyiriri mukadde sokoliki olina kubuuza amateeka agawandiikibwa mu Musa nga bwe tugasanga mu kuva manya mu kyamateeka 27. waliwo tusomye nti ne bagateeka ku ki kulinaana essanduuko ey'endagaano. Genda mu maaso. Oba gwakomererwa ku musaalaba. Bwe tutunuulira olunyiriri luno mu ngeri engazi tusobola okulaba nti lwogerera ddala ku mateeka ag'emikolo. Pawulo era ategeeza okukomolebwa okutali kwa mikono Bakolosaayo 2:11 ku mutima Baluumi 2:28 na 29 bwogeregeranya ne mateeka 3:16. Okwawukana n'okukomola kw'omubiri okwali okukulu ennyo nga bwe kulambikiddwa mu mateeka ag'emikolo Balevi 12:3 bwogeregeranya ne Kuva 12:4. Kadde n'okomawo nsomba komyewo gy'oli nga bye batusomeredde omuwandiisi alinga agamba seremoniyo yakomererwa, naye okusinziira ngeri gye tusomyemu tulaba nti amateeka ago amalala nago malungi ge gannyonnyola gali amateeka 10. Amateeka 10 gaba tegaakomererwa naye gano tegasobola kuba nga gaakomererwa kuba nago malungi. Ketusomye tetulina de tulabye nti B, tetulina de tulabye nti lyalina omusango. Si bwe guli musonga. Njagala naye mukyala Kabiiro atusomereyo olunyiriri lulaga ekyatuuka ku gano agayitibwa seremoni ekyagatuukako nga Yesu azze. Yesu mu Matayo 5:17 agamba nti temulowooza nti najja okudibya amateeka oba ebyabannabbi. Sajja kudibya wabula okutuukiriza. Gonna. Amateeka agasaddaaka gaakomererwa oba gaatuukirizibwa? Gaatuukirizibwa. Yesu bw'afa ku musaalaba n'agamba nti kiwedde nga gatuukiriza omulimu gwawe. Amateeka aga Ssabbiiti ezikwata ku saddaaka ezigendera ku mikolo zaatuukirizibwa oba zaakomererwa? Zaatuukirizibwa. Yesu bw'agamba nti kiwedde emirimu gyazo gyali gikoze eki? Amateeka agamu 10 kibuuze gaatuukirizibwa. Gaatuukirizibwa mu Kristo ne gakoma omulimu gwago? Nedda. Kubanga Ssabbiiti yasigalawo n'amateeka gano gasigalawo olw'okutulaga ekibi. N'olwekyo oba amateeka 10 tegaakomererwa? Ne seremoniyo nga teyakomererwa kuba terina musango. Kiki ekyakomererwa? Awo kiki ekyakomererwa? Kubanga mu lunyiriri luno olw'e14 mulimu ekyakomererwa.
Akati mu kanisa yaffe eno ne mu ndala okumala emyaka mbaddemu entalo nyingi nnyo ku lunyiriri olulooka. Bano bagamba gaavaawo gakomererwa, bano bagamba sige gakomererwa. Twagala tusome olunyiriri olwo babeeza enjawulo tulekere bannaffe abawuliriza omuwaaka banonye kyakomererwa ffe tuyinza babuulirako bwe tulowooza ku kyaffe naye nga si ffe tusalawo ku nsonga naye nga ekituyisizza eri yonna kakasa nti amateeka agayitiddwa ceremonial lesoni ge yagambye nti gakomererwa mu butuufu gakomererwa gazza gwaki era okisangawo nti gakomererwa akati baddemu batusomere olunyiriri 10 olwokusatu n'olwokuna mu version katusooke ya Mwamise wa Nkambo atubulira version ne tusoma twagala gezaako okusoma olunyiriri luno oluvaako omutawaana mu bayibuli mu nzivuunula ez'enjawulo tulawo balugamba amateeka ge gakomererwa. Ndi mu kusoma Colossians chapter 2 verse 14 using the New Living Translation. Ndandika kura 13. Yes, sir. You are dead because of your sins and because your sinful nature was not yet cut away. Then God made you alive with Christ. For he forgave all our sins. 14. He cancelled the record of the charges against us and took it away by nailing it to the cross. Atuvunuliremu awo. He cancelled the record of the tusooke kali twali tufudde mu bibi byaffe Mukama n'atuwonya bwe yatuzuukiza ani yafa Yesu Kristo yafa nange n'enfiira mu ye naffe twafiira mu ye n'alyoka atusonyiwa ki ng'abisinziiza ku ki ku butuukirivu bwa Yesu Kristo ng'akikola atya ng'akikola ng'asazaamu yatwolekera etubanja ebyali bitubanjibwa byonna. Endagaano eno etubanja yatandika ddi muli gulyako muli gulyako temuli emakufa twagulya walya emulamuzi n'asala charges ezo mwava mu nfuufu mujja kudda mu nfuufu nina kyeyinza okukola okwejjako ensala eyo n'akatono waliwo omuntu munnanga ayinza okunyambako teri n'omu yanyambako ali ogwo Kristo Yesu. eriyo engeri y'obulokozi endala ng'eyo okugyawo amateeka yayinza okumponya tewali version tugiwulidde version egambye ekyakomererwa record of charges against us kyekyakomererwa. Okay, mukyala Kabiite eyiyo oli abadde akyalinayo endala. Ninayo good news. Good news one agambye, good news translation, that you are when you were dead in your sins and in the uncircumcision of your flesh, God made you alive with Christ. He forgave us all our sins, having cancelled the charge of our legal indebtedness, which stood against us and condemned us. He has taken it away, nailing it to the cross. Kakati waliwo ebintu bibiri abatuuliza balina okwesalirawo. Amateeka 10 tegaliiko na kibuuzo, tegaliiko nsonga gakomereza. Naye wano waliwo abawandiisi ba Bayibuli kye bayise a record of charges, ensala ey'omulamuzi ng'asinziira ku mateeka tugamenya, bwe tugamenya ensala neekolebwa nti mpeera kufa, kibonezo kufa. Ng'eri bwesala nti olina kusasula emitwalo 2 weyisizza oyo agambye
nti ekinsonyiyisa ebibi Yesu yagisazaamu n'agikomerera ku musalaba. Amina. Ensala. Abalala bagamba nti ekyakomererwa ku musalaba mateeka gali. Akati awuliriza naye alina Bayibuli. Asobola n'okufuna Bayibuli ez'enjawulo zituliko. Agende ng'akola notisi. Yeesomere. Yeesalirewo. Genda omusome omulala. Bayibuli endala. Senga kukwatako kweno, kukwatako kweyo. Message Bible. Message Bible. Message Bible etandise. Peni yamugizeemu. Yes, ndagizamu. Eva. 13. When you were stuck in your old sin-dead life, you were incapable of responding to God. God brought you alive, right along with Christ. Think of it. All sins forgiven, the slate wiped clean, that old arrest warrant cancelled and nailed to the cross, to Christ's cross. He stripped all the spiritual Arrest warrant was cancelled by nailing it. By nailing it to the cross. Waliwo amateeka. Amateeka gakozebwako. Kumpaabira. Kunvunaana. Negunsinga ne bampa arrest warrant. Nti omusango gukusinza. Yesu najja n'agikwata n'agikomerera neva mu kkubo. Omulala asome ku Bayibuli endala. International version. Tandikira ku 13. When we were dead in our sin and in the uncircumcision of your sinful nature, God made you alive with Christ. He forgave us all our sins. Having cancelled the written code with its regulations that was against us and that stood opposed to us, he took it away, nailing it to the cross. Agambye, the regulations that was against us and stood opposed to us. Katugeraageranye. Amateeka ge tusomye ge baawa Musa. Mulabyemu etteeka lyonna Katonda lyawa eri against us. Erituvunaana. Singa twagakwata twandifuuse eki instead? Special treasure. Special treasure. Bamukisa. Abasinga ku mawanga amalala. Naye ekiwandiiko kino ekyasazibwamu kyali against us. Wabba, kakembo wabba. Weegaana. Sebo ne bwe neegaana. Anvunaana Katonda alaba n'ebiri mu mutima. Guilty. As charged. Ne baginkwanga. Kiddako kalabba. Akalabba nagenda. Yesu yankwatako ne tugenda ffembi ku kalabba. Hallelujah. Tugenda ku kalabba. N'agenda akola omulamuzi kyataasuubira. N'azuukiza. Ne tukomawo obulembwe. N'agandika kati ntakyalina kimuvunaana. Tebaliko musango bali mu Kristo Yesu. Amen. Teziweddeeyo. N'endala zikyaliyo. N'endala zikyaliyo. Naye olunyiriri olubadde olukulu abantu lwe basinga okugira lwa Ssabbiiti. Neki? Omuntu yenna tabanenyango olwa Ssabbiiti n'olw'embaga ezikola ki? Bw'ogenda okubitunuulira bw'otegeera nti amateeka tegaakomererwa. Kyabayogerako kiba kirala so si mateeka ga Katonda. Okay, tweyanziza nnyo mukadde. Agajjudde okwagala ate
n'enkolagana awamu naye. Mu bufunze tusabire. Kitaffe ajjudde ekisa n'okusaasira otukoze bulungi bw'otuwadde ekiseera ekirungi okutuyigiriza. Tusaba Mwoyo Mutukuvu agaziye ebigambo bino mu bulamu bwaffe era okwagala ku n'emirembe gyo byongere okubeera naffe, tunywerere mu bulungi bwo ne mu kwagala kuyita mu Mwoyo Mutukuvu, tutegeere ekyo Kristo kye yatukolera ku musaalaba. Erinnya lye ligulumizibwe litendezebwe ku Yesu Kristo Mukama waffe. Amina.